challenges twasinga okusanga nti omuntu bwamugamba nti kutwala ku YouTube for them bakirabanga ebyokusaagasaaga era okupenetrating amayenga abwe ntugajjamu ekintu ekituufu. It was a tug of war. It required us to be determined, resilient, focused. Tegedde kwegamba kyakwetagisanga okukozesa amaanyi mangi, okuwaayo obudde bungi n'okukakasa ennyo omuntu tetugenda kuteeka mu byakusaaga oba mu byakusaagirira. Yes, era ffe n'omuntu okumuwa approach twakozesanga ku bantu twamutuukangako ne tumunyonnyola birungi ebikirimu agenda tugenda mutwitinga tutya ate agenda olaba n'ebimubuuzibwa n'amubuuza nga akifuniramu astute because Ibra was astute and is astute. Mwamulaga nga wakifuniramu. Yes. Kuba abantu basinga kulwanira mainstream media. Because to a person like the Katikkiro of Buganda, sisubira nti wali omutuukako obutuusi bw'oti. Era if you so have time sobola okunnyonnyola processes ziyitibwa time weeri ebyatulese kati abantu ng'abo bali eminent in society okubatuukako it takes you, it means a lot. You must go through ebintu bingi, protocol, bureaucracy. That is it. Wakategedde bulungi. Beera ne content omulungi. Beera ne content nga osobola okuengage content wonga alizonatinga ne public. Kitemetema mu Luganda ekyo. Kakati content olina omukola nga it is pro people content. Okay. Content yenna ali people centered. Osobola okumukola because YouTube is per view. Ojegedde esasula per view. Per view. Okay. Nti n'obulango bwennyini ojegedde nyina kinayogeddeko ku algorithms ziri tibwozigoberera bwoti olina byogenda okuyiga nti rules zinene zikola zitya sente nzifuna ntya ku mutendera ki di lwensaba for monetization over for this. Then along with the way business line yogiterezeza content creation alina okubeera nga mulungi ng'ate ali people centered. Otegedde. 2 alina okuba nga content ali very clear. Oba ontegedde. 3 alina okuba nga alina kyagatta ku society. 4 olina okuba nga content oyo gwokola alina amateeka taggwa kata alina emitendera n'amateeka mwayita okufuuka content oyo ayagalwa abantu. Let me think I will be handled with utmost August. Inshallah. Waliwo kati abaana nga babeeranga tobalabyeko weebuuza baliwa nga babayisizzaako eggaali. Yes, muyinza okuba mukyaliyo naye ku ntikko mwakitaamuko. Katerezekawo Mr. Mude. Omuntu ataliyo nga ntandika ayinza okumanya olugendo lugendaga. Kiba kizibu. Ayinza omanya my destination. Ayinza obutagira kati this is my start. This is where I'm ending. Kiyinza okuba ekizibu okumanya naye asobola okulaba nti you are now leading the race but you're no longer in the lead. And by the way that twajja wano to for maybe that for competition nti njagala kujjawo gundi njagala kujjawo gundi no. Yeah. Our business line yalina missions, objectives and a vision. For bulango bwaffe twagabanga contracts by the way. Okay. We went into several contracts. Okay. Yes. That moving nnyo. Is it okay boba mpaddeyo kongemu example oba kiri intrusive? Ati omuntu abadde agobera omugoberezi w'Extra Digest oba nagambye n'abakategorizing amanya abadde balanga nammwe ababadde balanga naffe n'abadde atulaba ye abamanyi. Okay. Otegedde era ffe buli gwe twakola naye era bajja zikuggirayo endagaano bazirina balina agreements zaffe ne contracts zaffe zetwakolanga nabo. So because we envayo nenga nti ono yakola bwali mujja tandika okumbalirira ate kakati kiri bwe kiti tujja kunoonya tujja kwewula tujja kujja twewule kakati bwetuvaayo so sente twazifunanga mu ngeri bwe zityo. Okay. N'oba oli waliwo stories zetwakolanga oba oli awo olina gamba katulinanga stories naddala ez'ettaka. Waliwo story y'ettaka yazajjanga oli najja njagala kino era ffe
mu tiimu yaffe buli muntu yayina kyakola totumanyi ku mateeka totumanyi tuli basajja beefulukusa ate twalina team of lawyers otegedde era nga story bw'ogireeta nga yattaka we go ekyokuwako side emu nti omusajja tekuffe taliiyo oyo tetwakikolako we went into nitty-gritties nga ogenda okujja nga nze kugamba tolaba nti gwolesa story naye no story gwe mukyamu egenda kukuba ejja kukuba era mbadde nsaba bwetukoze evaluations bwoba wabadde wasasudde ku akawunti yaffe refund you kugamba tekijja kukola story yo nedda ate waliwo nezitwakola nga stories nga si sente nga waliwo omuntu baagala kumujja ku ttaka naye ng'amuze is acting with impunity twakiyingirangamu ekyo ne tumuyamba saidi zonna wetufuna eri wetufuna ono tusoka tutereka content era tulina content by the way nabana kufuluma gyali mungi naye nga tumuwetegereza oba twamwetegereza nga tulaba tekiyita kati tugetinga bbaka kwoyo muwona mutya okubeera embroiled in politics usually oli buli walabe wali numbers wabeera politician aba alina okuyingirawo bagezaako bayita wanne wali oba ekyo sagala kuwaayiriza bantu kubanga ffe mugambye bwewatwengaginganga bwewatuukira nk'omu ku ffe he would consult otegedde we had a quorum nti ffe quorum yaffe tuli batono naye twalina quorum 3 can decide abasatu kasita bagambanga nti mwami Lukwago story gyoyagala tukole ku mwami oyo ffe twakitanga okitegedde kugambye twalina business yaffe yali well stipulated ng'erina kwetambulira okitegedde era ffe tewali kuffe yavaayo natukozesa nti kino kiri it was a team decision top brass nga ffe tusala tugamba nti tetwalina influence nobody would influence us nti tukole kino tukole kiri kati kino wakyogeddeko dda naye just for clarity ekitegeeza mwali mwakola decision nti for example tulina jina gye tutagenda kuyingiramu nti katugambe field weba ya politics tetujja no tuli ba journalists so it can be anything but it doesn't have to be biased gwe kasita obeera ng'olese biases zo would engage you and handle you mu ngeri entuufu gemazima because ogenda tulimba ki kakati tubaddewo bintu tubiraba current affairs tuzimanyi buli kimu tukimanyi kati kyengenda togenda to make us skid from what you had said. Bismillah. Assalamu alaikum. Mbaletedde ekipya kyendeese ndeese omusajja omu ku baakyusa entambuza ya YouTube entambuza ya social media mu Uganda. Social media yabanga ya bizinazina kubeera bukunya kubeera biki naye ndeese omu ku musajja tiimu y'abantu balinga banne bataano bana naye nga be baakyusa entambuza ya social media to the extent that kati olwaleero YouTube ezo zoolaba TikTok zaani zigulubya ne mainstream media basajja bano be baakitandika naye lwakuba ate simanyi kyabaawo ndaba ekintu kyagiraagiramuko amanya gange nze mudde kasajja nja kubanga mbaleetera abantu okutulaga ensonga lwaki ebintu byayuuga lwaki business yakola bweti bino si bya motivational speakers bino tukulaga challenges ziri mu businesses kuba yali business nkulu abasajja mbamanyi bazimba amagorofa bakola biki naye ate ne bayuuga tebakyaliyo ku ntikko sajja aba extra digest mugoba nsonga naye twalinga tubayita wolokoso Idris Lukwago nsanyusa okulaba alhamdulillah rabbil alamin nange neyanziza okuba nti onkyazizaako let me think I will be handled with utmost August inshallah taala katonda atukulembere mbeeko byenkunyonnyola ebinaaba bisoboddwa okugambibwa era byenaaba zisobodde bannange temunnenya okay Idris Lukwago yes nkimanyi bulungi nti extra digest mugoba nsonga abamu ffe gye twali tuyita wolokoso yabeerako ku ntikko nti ani avuga ekintu kya YouTube ali ku ntikko kati nti mmwe nevaayo ku ntikko ndabanga abaavaayo ga mazima gali nti kuba waliwo abaana baze ne babayisaako eggaali awo babayisizzaako eggaali waliwo kati abaana nga bwe babeera nga tobalabyeko weebuuza baliwa
nga babayisizzaako eggaali yes muyinza okuba mukyaliyo naye ku ntikko mwakitaamuko gasogoterezekawo Mr. Mude omuntu ate aliyo nga ntandika ayinza okumanya olugendo lugendaga kiba kizibu ayinza omanya my destination nti kati this is my start this is where I'm ending kiyinza okuba ekizibu okumanya naye asobola okulaba nti you are now leading the race but you're no longer in the lead. And by the way, that twajja wano for maybe that for competition nti njagala kujjawo gundi no. Yeah. Our business line yalina missions, objectives and a vision. Yes. Nayenga, as I understand, depending on the views, depending on the following, depending on what, waliwo okuserera muko. Team sinagamba nti yagwa naye okuddirira muko kuba ku kyeno mba njagala okulaba nsonga ki eyaviirako ekintu kino kitwali tulabira wano okubeera nti kati kiriko wano era kati programu ki ekintu kino okuba nti kiddamu okuva wano kiddeyo wano. Actually by now sinaba ku getting interested mu kyoyagala. Why? Because any success story etandika etyanga ate ku failure. If per se. It is as if sagala byononese okwawukanako lwaki otandikire sagala byononese. Very good. Omanyi buli wotandika business olina okubaako kyozza okusolovinga waliwo ekizibu kyozza okufunira solution. So we were a solution based team eyajja mulimu gwa YouTube okukyusa narrative eyali ku mayengo because this is a social media app YouTube, it is a social app era okuzaako emabega YouTube tusooke tugende ku YouTube etandika ddi because abantu abasinga abali eyo bali ku social media zino naye tebamanyi zitandikirawa kyavaawa bani abatandise okitegedde biki ebikifugo baziwandiise algorithms because algorithms mwe muli stipulated guidelines and principles and set out principles that govern any business okusinzira kwa abali ku YouTube and these other social apps. Nandi agadde nnyo technical part yo tugihandling oluvannyuma. Right now tusooke tulabe kuba I'm looking at the business line, the management bit. Kakati the management bit of our my envisioning amutyo government katuvudde mu bizina twagala ogenda ku serious. What did you do? What was the arrangement? There was a social narrative nti buli ajja ku YouTube or these applications nti by the other lighter moment. Most of them kati fe omukisa gwe twalina nti we are a team of journalists. Now for us twalabanga there was a vacuum ku YouTube app eno tugamba no tusobola gikozesa tutya to effect omuntu oli ali ebweru atulaba nti narrative yaliwo nga byobadde oyogedde nti that insanity yali ku YouTube okitegedde social media apps and ne major tugende nnyo ku YouTube eno kuba gye tuliko specifically kakati I and my team we are a team of solid 4. I still call them solid 4 because twakyusa omuzannyo gwa YouTube mu Uganda. Okay, do you mind okumpa kumanya g'abantu abo sanja agadde nze netumikirize? Okay. There is a one solid guy called Ibrahim Kasa gwengendo tandikide ku Pinnacle waggulu because it is him abantu gwe bali bamanyi okusinga ffe. For us we operated in the back but Ibra was at the front. Yali image yaffe. That's why ndandikide ku Pinnacle waggulu. Then tuyina omukulu gwe bayita Daniel Mugoya. Abasinga okulaba wakaliko Oga Promo. That is the man behind it. Oga Promo. And he's another solid man behind Extra Digest Mugoba Nsonga. Yes. Then there kansoke nange ndirete mu namba 3 oboli wao. Idris Lukwago gwe muwulira abagwe mbadde nga muwulira nti Idris Lukwago ntubidde ku Idris Lukwago Ibra used to create fun of me okisegeera. Then there is Tony Senabulya. Yes. Okay, kakati abo buli omu nga alina rolo ki? Kakati twalina departments ez'enjawulo nze nali nkulira head of production baita head of production. Whatever you would see
on our interface and dashboard. Yes. Mpazo okuterezamu kuba naffe production yona atere afulumya bye mumaze okukwata ya tetenkanya bye mumaze okukwata. And for us we are directors, by the way, the four of us. So the four of you are directors. We are directors in this. But equally have roles. Of course. Mu kintu kyammwe mba mukitambuza. Yes, sir. All right. Yes, kati buli muntu yalina departments ezenjawulo. Okay, kati Ibrahim Mukasa ya department. Ibrahim Mukasa was our host. Face of the brand. Face of this brand called Extra Digest Mugomanso. Okay. Yes. Then Daniel Mugoya. Daniel Mugoya is a technical man. Very astute, very technical. Rigorous, vigorous, yes. Okay, the brain behind the operations. I would say, I would claim is the brains behind. Okay. Yes. Then sorry, Banekana Kaisemu. Oh, sorry. Okay. Ate Bwana Senabulia. Bwana Senabulia yomu ku bantu abali balowooza ku content gwe tuyinza okukola wano, tuyinza mu handlinga tutya, tuyinza kukola ki, ani addako, who is next in the queue, ani aliko ki ekiriko, okitegera. For him he would guide mwekyo and logistics. Okay. Yes. So the four of you being directors, tetujja genda mu details what shares, who and which shares what. That's private affairs. Those are private affairs. Yes. Naye kakati awunga mukikola for passion oba ng'omulimu, because this is business. At what point did you determine nti kati guno tusobola okugufuula omulimu, a career? Actually, for us, at the very first time, you saw our work up there. For us, it was regarded business. Okay. Business. Business, no shortcut, no what. Okay. That's why we aimed higher. Okay. Yes. And I would judge nobody so far. Yes, webali bakoze era webali ramba wekitiibwa bonna abakola balungi, buli muntu mulungi mwekyo kye taking, or they are very better and they are good in their niche. Buli omukyali mu kukola. Yes. Ne waliwo benda abagezaako okukola ng'ekyammwe. Wadde olinaako oliko kali ka nobody. When somebody tells you they are judge, it means I declare. I have declared nobody has matched us yet. Oh, really? I am telling you. In the business sense or in the content sense? In the content sense. Business wise, omuntu ajja kugamba because one. Kubanda abaana bavuga bakasuku mbala bavuga zi mwero mu YouTube. Aye naye yennyini avayo na confessing n'agamba nti yes, for Kasuku mbanga saagala kubanga ali ku discussing personalities. It's okay. Njagala ki avoidinga era no offense. Era saagala gamba nti Kasuku yakuza discussing personalities, by the way. Yeah, I know. But we can give drag me somewhere. Yes, but we can give analogies. Now, for that, bw'ogamba nti bavuga ML. Si kibi. Okitegedde, si kibi. Kati singa nange oba naffe tugamba nti nze nakola kino nakola ki, ebyange byonna obimanyi? Nenne byemmanyiiko. Ate ebyo bitono by'omanyiiko bitono. Biyisibwamu amaaso ebitono by'omanyiiko. Si bitono, kati nalaba za apartment za gundi oli. Okay, kanjireke ekyo. I don't want us to go there. No. By the way, I don't want us to go there. Because ojja kundetera ebizibu nganze. Okitegedde. Soogedde ku mbale njogera omu kale kanjireke. It's okay. Yes. Kyenjagala okugamba Mr. Mude nti we did what we could. Okay. Okulabika nti YouTube tukyusa omuzannyo, tukyusa the other side of the eye, netugiza ku bantu we bayinza okugamba nti even this can kino kisoboka okubaawo nti omuntu atekate yeeyambula atajja kuwemula takola ki, because we tulina content, tulina over 2,000 videos. Yes, that I can over attest. 2,000 videos twakakola. Yes, I can attest to that. So if you can attest to that fact, kitegeeza we have done something tremendous. Yeah, that's true. Mutadde tafari. There is no debate. Mutadde tafari ku industry no. Era tubenyumirizaamu mu ngeri emu oba endala. Industry mwagiteekamu ku sanite and life. Naye kati nzirayo ku nsonga eri as business.
mwatuulanga ne musalawo ne mugamba nti banne bino tuzudde nga tebitunda waliwo yabasomesa nti YouTube ekola bwoti bwokola kino kitambula okusinga kiri oba mwagenderanga ku try and error bwe mutomera bwe mudda bwe mukola ki nga sinabagenda ku challenges za mu field kakati ffe ekyaffe nga bagambye nti we are a solid team and still we are a solid team of 4 nti twavaayo ne tulaba twavaayo to create a solution based content. Yes. Era igwe gwali omulamwa nti ffe twajja si kusangulawo bali abeeyambula bwe wayogeddeko no babeere nga bakola ebyabwe we created a mind another school of thought nti YouTube teriko bawemuzi bokka teriko bantu falling short of their submissions no ffe twajja to bring yet another life of content. Omuntu asobola okujja to share their biographies, their life stories, their what and so ever. Ekyo mwakisangamuko any challenge oba kyali smooth nti lwakitandikirawo kyakomerawo? Yes, of course, whoever you would confront nga gamba YouTube kubanga abantu balina ekifaananyi ekikyamu kyali kyasigibwa bannaffe abaakola ki abaasooka okubeera mu geemu eno nti omuntu asobola okujja n'ayogera byayogedde that loose talk. Yes. Loose talk kugamba yajjawo yandibadde content omutuufu akolebwa ku these social platforms kati ffe tujja n'ekigendererwa ekyokukola business naye n'okutereeza content era ndowooza content waffe olaba nti twaleeta abantu abali eminent and prominent bw'oba obajjukira bw'oba baddozi gwensinga okujjukira ultimate era nga sinnabakulabayo yakikoze ekyo. Yes. Ate no ngenda nakunyumiza ekiddako ojja kwewuunya ogende kyali kisoboka. Mwakyaza ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nengamba omusajja tebugenda kuleeta Museveni ku YouTube buno kati awo woli wennyini. We were in talks and we are still in talks by the way of bringing mwakweta Museveni ku YouTube of bringing principle of a nation. Principle erinnya olina okulimanyi? No, abantu bafana tulina obatereeza ba principle ba mirundi mingi but gwe bayita first citizen is a principle of a country. Mu bitali bya Lwali nenda simanyi oba gwe bujayagala okuntwala Lwali. Everyone is a principle. Now you are a principle makamu. Ekyo kituufu naye. But for a country called Uganda, discussion mwagala kuleeta principle. On the same ngeri eri gundi kuba erinnya tulina tulikozesizaako naye nedda abantu oli wa mawulire mwami mudde. Nkimanyi abantu bagambe amazima era tubabuulire ekituufu. Okitegedde nti kati nze nkugambye content ffe gwe tukola asomesa. The other side yoyagala okuntwala naye principle. No doubt principle but no principle of a nation. Nabo bagamba nti ani asookerwako okumanya amawulire agaba gavudde egindi mu nsi endala yonna. Who is a spokesperson? No kati ofuuse clear kuba oli spokesperson w'eggwanga is the president. Kati newe mbanja agadde okukyusaamu nkuzeeko eyo naye muyinayo talks mwandyagadde omukulu naye mumukyazeeko maybe obali tutugoberera namulabako Principal Robert Kyagulanyi Center namulabako genda okebera clips eziriyo. I think there are over 5 shows of him with us. I'm telling you. Thank you very much. Kati okuddayo ku nsonga eri ondaze nti nno walingawo ku mbeera ya challenges awo omuntu ogenda okubanga olina kyomugamba nagamba YouTube eyo kubanga YouTube nti abantu bafe abasinga olw'ekifaananyi kiri kye twayogeddeko nabadde nayogeddeko dda naye kanyongera okukatiriza ekifaananyi kyali kisigiddwa kyali kibi kemazima there came us ne tukyusa olugero era narrative yakyuka sandize wantu wandi nkyaziza singa bibadde byakunyumya mu bunyumya era mazima gali nti I'm flattered kuba atamanyi Idris yalowooza nti oyinza abandi okumpi mumanyi abantu baali bandabira kakigambe okundaba nga bandabira mu background. Kituufu kyenjogedde ekituufu people used to watch me in the background because they would
Hear Ibra say. Idris Lukwago kutumiddeko, I am the one. Gwe Idris Lukwago. Nze. Okay, kansubire n'omukulu omugo ya Daniel Oga. Bonna weebali Oga. Anakkiriza okujja ne mutuuza mu katebe. Inshallah taala. Nze tuli bantu babi era ajja kujja to share with the public. Inshallah. Yes. Ajja kujja. Kakati ngenda ku challenges of the business. Oh yeah. Kubajjukira twalina mainstream media. There is no debate about it. YouTube kati competing and mainstream media. Of course. Mwasanga mitawaana ki mu business eyo. Kambere mu field kubanga oli abere yagamba okola obukozi YouTube. Okola obukozi ka studio kituufu ojagamba nti essimu ekola bikibi byonna bikola naye nga okola ekintu ekina establishment gy'osobola okugaa nti otuuzizza ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga wali. Olaba buno obuntu obw'okusaagasaaga buno webuti ogenda okubalamu ng'obukadde 10 butudde. Okola obukozi simple studio and a simple background. Kakati ogamba challenges ezo mwasanga buzibu ki mu business eyo mu industry. Kati industry yaffe no. Actually kantereze musanze buzibu ki mu industry. Because we are still up and running. Yeah, yes. That's true. Kati obuzibu bwenyizo sagala kiyita nnyo buzibu kankozesa okusomozebwa. Amanyi obuzungu at least luyina engeri gye lubikkabikkako because ogamba obuzibu. Oli alaba nnaku. It is complex. Challenges etwasinga okusanga nti omuntu bwamugambanga nti kutwala ku YouTube for them bakirabanga ebyokusaagasaaga era okupenetrating amayenga ago ntugajjamu ekintu ekituufu. It was a tug of war. It required us to be determined, resilient, focused. Tegedde kugamba kyakwetagisanga okukozesa amaanyi mangi okuwaayo obudde bungi n'okukakasa ennyo omuntu tetugenda kuteeka mu byakusaaga oba mu byakusaagirira. Yes, era ffe n'omuntu okumuwa approach twakozesanga ku bantu twamutuukangako ne tumunyonnyola birungi ebikirimu agenda tugenda mutwitinga tuti ate agenda olaba n'ebimubuuzibwa n'amubuuza nga akifuniramu wa astute because Ibra was astute and is astute. Mwamulaganga wakifuniramu. Yes. Kuba abantu basinga kulwanira mainstream media. Because to a person like the Katikkiro of Buganda. Sisubira nti wali omutuukako obutuusi bw'otyo. Era if you so have time sobola okunnyonnyola processes ziyitibwa time weeri ebyatulese kati abantu ng'abo bali eminent in society okubatuukako it takes you, it means a lot. You must go through ebintu bingi, protocol, bureaucracy. That is it. Wakategedde bulungi. The good thing njogera n'omuntu ategeera ebintu nti kikutwalira obudde bungi okunnyonnyola omuntu tugenda kukola kino nakiri. Most of them were hesitant. I don't think I am fit to give you an interview people. Olw'ekifaananyi kiri kyetu ngenda kusimanya okukifaananyi mujagani omusajja ng'amaze obudde bungi ku kifaananyi ye ekifaananyi kyali kyafa. Okay. Naye ne tukirwanyisa ekyo ne kijja. Then kati so kati ebizibu byenyinza okugamba nti ebisinga byali logistic. Operational challenges, logistical and stuff like that. Yeah, byali logistical. Yes. Operational challenges zaali nyingi. Nti one, twalina omulimu kyekisooka. That's why it required a dedicative team. Nti mwali mulina kubeera nga mulina dedication towards this new thing you're venturing into, or this enterprise like you're calling it. Nti twalina omulimu gwaffe ogumanyi twali tukolera. Mulimu gwa gavumenti guba mwangu n'okavingako obudde obulala ate n'okola kikyo kiri personal. Era twasanga challenges nyingi nnyo awo. Ensonga ezisinga zaali administration n'ensinga zaali ku logistics era zenyinza okugamba mpozi nekira n'okukakasa abantu mu logistics mbadde njagala oyongera kitematima. Saagala kitematima omuntu amanye logistics. Anti abantu osobola okubatemera because nkogamba mbadde muvuga emmotoka ngeyo ne ompya ne gwabikira ku kubo. Mechanical breakdowns zaalimu ez'emmotoka. Kwa nabalabanga mwagendanga mu ngendo. Twagendanga mu ngendo eziri up country ne mbadde njagala okumpa mu ekifaali awo ate ne tufuluma ebweru w'eggwanga. So challenges zaali nyingi. Yes, that's true. Naye mbadde njagala okufuna ekifaananyi oli ategeere nti okupulinga off story ya YouTube gwe gy'olabanga yabaddemu okutambula
nga gye mukola oba gye mukyakola ne ze mwakolanga ne bano ba SB4 ze bakola ne bandi oli afuna ekifaananyi nti ovuze amafuta ogenze nakaseke okoze otya waamu omuntu ekifaananyi okiweemuko ku figa abantu basobole okutegeera ki ekigenda mu maaso. Kati atolaba stories zanjawulo. Yes, an example. How much do you think I have invested? Of course, mbalamu okuba nti ovuze emmotoka okujja ogivuga okugireeta wano. Now, kati ekyo kitegedde ekyo kyokka nga logistics entails a lot. Breakdowns za machines zino bino ebyuma byo okitegedde lights ezo zonna cameras okitegedde waliwo nekikyotera okuyita robust team. Maintaining a robust team. Maintaining a robust team. And for us we had a vigorous team as well. Nti ate buli kuffe buli muntu yali ng'omulaba tetwali bayegeyege. Kwegamba oli waba asazeewo okukola bw'omu ayinza obutakipuling off. Tosobola kukola wekka by the way, and I must let people know about this. This is a fact. If you want to pull off work over content yenna tosobola kukola wekka. You can never pull off the game. You can never. Kakati fe twali bana naye nga tuli ba director naye nga tuli ba camera persons tulina host to handling logistics waffe fe ba content creator fe ba producers fe ba buli kimu because omulimu gwali gutandika butandisi otegedde nga kitwetaagisa ffe okusooka okuteekamu ennyo. The other resilience I talked about, determination and dedication. Ekitegeeza bw'oba olabye omuntu ng'apulinga off ekintu nga teams ze tulaba ba Faruku mikwano gyo basakozi. Oh my God, yes. Ba Seymour Official, Kasuku Live. Wabeerawo investment yawo gy'otasobola kulaba. Oh my God. Ng'olaba muntu kutuula ku katebe wali eri. Oh my God. Waliwo investment. Oh my God. Sente zaabwe bazirye? No, tebalya sente. Zibakoze? Bani? Bonna baba bakoze ekintu ne bakijjayo ne bakitambuza. No. Wabanga yakola business kulya sente, sente ezo azirye. Bwabanga niche yali yakola content nga ffe gwe twajja ne tukola kino because buli muntu ayina kye bayita business line gy'aba ayagala egende mudde. You understand? So kati wabanga business line yaabo bonna boomenye yakulya buli kumalawo business, then they should go bakole ekisanyuso ki omutima gwabwe n'emmeme yaabwe. Naye kati ffe ekyange oba ekyaffe naddala kanneeyogereko nga nze wano. Now let me go personal now. Nti ekyange kyali kyaku establishinga kintu nkisustaining nkikwate with care nkibeezeewo nkyuse narrative eri n'abantu nsobole okuba nga mbasigira a broader picture nti ku YouTube kisobola okubaawo kino nsobola okugufuula omulimu. This can be my side hustle oba kye bayita fallback position yange. I declare omuntu yenna ayagala okupulinga off something resemblance of ours oyina okubanga oyina a team. To him agiyita robust team. So eyina okubanga dedicated abaana abakukolera naawe bayisa bulungi nawe okugamba nga oyina business line ennungi eribbo you are open to them byonna netusobola kugamba nti ogenda pulling off content nga ffe Extra Digest mugoba nsonga gwe tubadde tukola oba gwe tukola nakati gwe tukyakola oba Kasuku gwe bakola abaani bonna bali mu line eyo yonna eya content creation. Tosobola kukola wekka my good dear. Tosobola mufinding a team ate mukozesa abantu abali professional mwekyo kye bakola. Omuntu okutuula wano abuuza ebibuuzo alina okubeera nga is astute. Okay, thank you very much. N'abali mabega wa kamera abo bonna balina okuba nga bali good in what they are doing. Awo wennyini we mbadde ngenda okulaga nti mutuula mutya ne mugamba nti Ibrahim Kasoono gwe twagala ku katebe wali ffe katudde mabega w'entimbe Ibrahim Kasoono katuule ku katebe wali. Ekisooka no doubt and I believe abantu bonna abatulaba oba ggwe ali eyo atulaba
okkiriza nti Ibra yali musajja a researched fellow. He was a professional guy. Ibra ye muntu eyali all rounder, if I may say. Nti bamugendako in line of entertainment, he would give you what you would wish to see or to hear. Ibra yajjanga ku politics because he had a team yalinga otegera ye ng'omuntu yali mulungi. Ye ng'omuntu kankozesa kye batera okukozesa abo ku street. Yali musajja mugezi. Street smart. He was street smart and he is street smart. Ge mazima. And likeable. Likeable. Ate yalina image. Nti abantu balinayo bamulabira. That's why twayetanga content ali educative, ali informative. Ibra was informed. I know. Ibra yali entertaining rather. Nti Ibra yajjanga nitukolanga content y'omu ng'olaba ayina byagenda okuyiga oyiga ate bw'onyumirwa. That is edutainment. Onyumirwa ate nga bw'okola ki bw'oyiga. Ibra, he was a communicator. Okay. Era ojjukira nti waliwo shows bw'oba ozze otugoberera. Waliwo shows ze twakola for humor. Nga twagala creatinga humor. Shows ngeza Bad Black ezo. Wana laba Bad Black yafuuka nnyo netukogamba nti mwamurecruitinze. No. Ali ku tiimu kati. No, kati ffe enkola gye twakolangamu twalabanga nti kati tumaze okubasomesa obulimi. Tuleese politician ayogedde ku byobufuzi. Tuleese life story y'omuntu nti yeeyogedde ku bulamu bwe, how they have been successful with life. Omuntu najja n'abanyumiza nga bw'ojjukira because we brought a story eya Dr. Kazimba Mugalu, the Archbishop of the Church of Uganda, if you so remember and recall. Yanyumya ebintu nti yasogolako ku local brew with envunza nga zimulimu. That side of him, nobody would get to know that Sabalabirizi. Ekitegeeza content so our content was empowerment content. Okay. We would bring content that would empower societies. Content that would educate. Content that would change a narrative of someone oli yenyoma. Agamba nti ndi nze asokola omwenge bannange nze avuga ekigaali me a cat pusher kuga nsobola pulling off mu society nange nenvaamu ng'omuntu kati Saabalabirizi agamba nze twasulanga nafuka ku bulimi Ibra nafuka ku buliri nasogola omwenge ogwo envunza zannuma nanyumya obulamu bw'omuntu ali mu east kati olaba how content we yali related nti omuntu gwo gw'ogamba olwaleero ali waggulu eri level ya Archbishop wa Church of Uganda awo gali nasogola omwenge. Isn't it empowering enough eri omuntu ono ali mu kye bayita informal sector oba blue collar jobs zino abantu ze banyooma nti naye one time ajja kuvaayo sprouting into person ali eminent. Naye kati ki ekiganye nga muzize nnyo mu lugambo ebyo byonnyumiza ebyo sikyabira necessarily si ku mukutu gwammwe. I thought so. Ndi ku social media kati ndaba nnyo gundi yeyambulidde gundi yagize gundi nga bali ku platform ene ya YouTube si yammwe oba social media in general we tuba tunulidde percentage ndabanga almost 80 or even over 80% bazzeeyo mu bintu ebyo temwatendekayo ku bantu. Nga sinaba kutendekaawo kasoke ngende ku kyaffe nnyo abantu bo batubatendese kakanjogere bwendi okutendeka kusobola obba passive. Oli naayiganga wadde tomukutte nti jangu nkuyigirize naye naakulabirako. Omanyi ebintu ebimu abantu bajjaga omusajja nga abikka mbikka era obikka era omenya nnyo kuba ebintu obigenda obisabika ate naze nyina kyenneewala. I don't want to be attacked by rowdy people.
Okay. Oliajja kulowooza omuyisizaamu eggaali. Balirwawo nnyo. Oliajja kuba yagambe kakati because those are taxes neewala era saagala bikoonako. Naye ng'ate omanyi bwe nsalawo nti kati naawe ngenda kubeera attacking. I can attack anybody. Okay, tuyinza okukyesa nnyo. Naye si kye njagala ekyo. Kyova olaba oli mu kunkasitinga mu kintu. Oyitiridde okusabika naye. Ekansabike for the good and for the better. Kale si manyi lwaki? Kakati wali kyobadde obuuza nti tutendese through passive means. Okay. Nti by virtue nti waliwo abazze olw'okuba batulabiddeko okukutendeka in one or the other. Yeah. Waliwo betukutteko ng'oli ajja kati ffe tubadde behind cameras era abaana bonna abasinga obungi abakola content they bear us witness. Yes. Era bajja kugamba nti amino Idris Lukwago oyo ali tekiniko nnyo mu kamera yajinjigiriza yakola bw'ati mu mpolampola eyo wansi gye bali abatukkiririzaamu era bakkiriza nti kye bakola it is through our efforts. Okay. Okitegeera. So tutendese but ojja kuŋŋamba naye bamutendesa nga tebalekera ku mukutu gwammwe nsobola otutendeka omuntu n'agenda naye n'agugulawo ekiki because nkugambe YouTube it is a social platform. Kati kyenzizaayo n'abasajja abatandika YouTube the three simanyi oba bamanyi abatandika YouTube. Yes, the three people. Yes. That is Stephen Chen, waliwo Chad Hari, then ne Karim Jawid. Batandika business yaabwe ya YouTube fenna tebamanya nti Mwami Lukwago nja kujja nange njeko naye balina business line yaabwe nti Karim Jawid ne banne bwe batandika ekintu kyabwe kya YouTube bw'okimanyi nti olwaleero if somebody asks you population y'abantu bameka abali ku YouTube kuno as a social platform including viewers and content creators, we are in billions. Now so abantu abali ku YouTube olwaleero bali mu billions abagiryako a business line yatandika mu billion emeka 2005 it is now 19 years down the road tuchagiryako naffe abatayina nagundi yonna kuloza tunagiryako tulikola kino naye abantu basatu bagitandika it is the second social platforms eyokubiri after Google. Mbadde njagala onzikirize nkujjeyo eyo kuba eyo wawanvu ate nkumanyi tojja kuvaayo. Sigenda kuvaayo naye njagala kulaga nti Extra Digest naye etandika nkulaga nga Karim Jawid, Stephen Chen ne munnaabwe Chad Hari batandika ekintu kyabwe ky'abantu bameka basatu kati ffe ne tupikingira okwo naffe nga tusobola okukyusa olugero ne tulukyusa kakati naffe kiri kyegamba nti tutendesere bali baggulawo naye kati ffe tukozesa opportunity yaabwe nabo bali abasatu naffe abaana mu Uganda okitegedde ne tupikinga interest nti nsobola okukyusa kino nakino nsobola okuteeka content wane nenkavalinga stories nga sivudde mu journalism nensigala nga nkola omulimu gwange nensigala nga ate waliwo abanjigirako so nzija mu kiri nti passively tutendesa abantu and physically ng'omuntu ajja wano ne mmuwa mga kati kamera eno bagikola bwati manipulated like this bwe oyagala content short eno gikube bwoti bwe oyagala kuba gundi kati host yakola bwati ne bwati bintu bwe bityo yakola watazi kola ki ndi kati tags zino chuka lwa third zitambule kati crawls zino abantu ze basinga okuyita scroll but it is a crawl kati crawl ebe etambula bweti kati bwe oyagala kufuna business content kola aina niche bweti ne bweti okay wakitegedde so tutendese batulabiddeko oba ontegedde era nabo bakoze era bwe tulabanga omuntu aviaringa off oba baskidinga mukubira akasimu naye ate nesuwawala nengenda omuntu nemugamba in the open neda bwesanga shortcut omugamba wakoze bulungi show ya gundi naye kati leero yongeramu kano bajjamu kano bakola buuti nensanga show host nemugamba facts wabadde oyagala opresentinga zaalakinzeemu wano simuofending oba mu insulting I find a way okitegedde nsobola okugenda ngamba nti nedda kati ekintu kyemwabaddeko nga mudiscuss nga kyabadde kituufu but with a wrong ki walese guest atabadde mutuufu ku kyo one mu content oyo you must be a researched fellow olina okubeera nga oli researched kuba mu bantu abawuliriza mulimu abamanyi okusinga abantu
bino ffe abatudde wano si ffe tusinga tuli just lucky nti ffe tubadde n'omukisa era abeeri okumpi awo nga bwe twemanyi kati rero jangu nkutyazi but abantu abamanyi eyo kugambye youtube eriko biliyoni 3 nkitegeera bulungi nnyo okitegedde ati biliyoni ezo 3 oba ezikunukuliza mu 3 ng'olowooza abamanyi batono mu bantu obuwombe mu 3 abamanyi bino byetukola n'okubitusinga be bangi ekyomukisa kiri ku youtube kiri kimu nti ogibeerako nga tewali akuddamu ssaawa eyo gwolako naye gwe kitwale ndi noyingidde mu kibiina kirimu akawumbi k'abantu ng'olengeera ne profesa yakusomesa amagulu gayinza okufamba mu comment section kakati okubutakulisaayo awo badde njagala kubuuza kuba kati Ibrahim Mukasa for example nonsonyi omwesibako kuba kimanyi yatambulamuko nakimanyako for example ako ke yatambulamuko nendabanga muri replacinzeewo Bate the great omwami oyo atera okubeera ewa abakaluba nayogeranga munnakyalo ayina engeri gyayogeramu nga munnakyalo nalaga obuntuntu simanya nakasoli wange eyo nebiki yazisa haji bakaluba kata amutte kati bate mulonda mutya omuntu gwe mugenda okugatta ku ttiimu musinziira ku ki mupima ki mu kino ekyokuleeta omuntu kiki kye tuyitamu tutunulira ebintu bino manya okujjuza ekifo kya Ibra walina okulaba nti you are good at crisis management nti a crisis hit us a crisis eno bwe tuhitinga of course wabaawo mu company zonna mwabairawo ka panic yako nogezesa waters zino nogezesa zino nogezesa ziri then waliwo abalala abatuula n'agamba naawe katukoze tutya naye business yaffe eno si ejo otuuza olina osigala ng'okola ki ogenda mu maaso because yo eyina dynamics zaayo ezigifuga ng'ovudde ku ziri algorithms zetwayogeddeko amateeka galigo olina okugoberera biki then kati ate yo business eno layini yaayo tekukkiriza kutuuza bwongo olina okuyiiya that's why era olaba twaleeta omuntu ali mu layini yaki y'amawulire okitegedde but however olw'okuba nti yaliko tugambe waggulu kifaananyi abantu bali bamanyidde Ibra because gama yemu kasita gamanya nti gamanya ugasima busimu kasita gasima nti ono not that nti ono because abantu era balina osingana one or the other buli muntu alina nishi okitegedde waliwo abantu abo bakola general field nga Ibra bwe yali baali batono obeera ngamba batono abakola Ibra kiyali akola ki akola but buli muntu mulungi mukyasinga kuba olaba ne Batte bwagenda mu layini eyiye byozolaba obiraba nti yes ablendinga bulungi nnyo ne guest we talina nerves kuba okwogera n'omusajja billionaire nga bwolaba Haji ofunamu akatengo okujjako nga tomumanyi naye obanga obadde omanyi byakola ofunamu akatengo naye wabanga blendinga kinkoze obiti ndi mu discussinga personalities abantu bano ababiri naye nga tezisobola kyewa kino kyakuyiga tetukyogera kyakuyiga si mu bubi naye nkugambye nti ekintu kya Ibra yakuliyetinga virtue munene nnyo si kuffe ffekka ku industry ya YouTube ffenna abakola content ali mu kaliba yemu katugambe nti mu kaliba yemu content yenna ali in situ of what we are doing ffenna abantu abo balaba nti waliwo virtue bwenjogera yakuletinga mu industry nti ekintu twali twakiteekako ku level okitegedde kati Ibra bwafunamu okutambula kyakuliyetinga omuwaatwa kyogamba kuba ndaba mu kaseera ako ne Case we yagendera but Case teyali YouTuber naye nga tulaba nnyo ku social media ffe twali tulyawo kati YouTubing kati ebintu bino byanjawulo vlogging blogging abantu babimixinga naye byanjawulo oba ontegedde nkutegedde bulungi a vlog is different from a blog kakati
abantu baffe naye bo babimanyi nti abo ba YouTube tukizingira wamu mukizingira wamu but naye nziri ku kiri eri kyobadde obuuza nti muyita mu mitendera ki gyegumu ku mitendera nti one twatunulira munnamawulire twagala munnamawulire kugamba nga mu field agibaddemu ng'ate affairs abadde azigoberera manyi munnamawulire gwe bayitamu a journalist not everyone is a journalist by the way. I know. No. But let's talk about him as a journalist already. Adaptation eba yamangu nti for us we are agile we are nimble and agile tulowooza mangu ati tuli faster kati agility eyo walina okuleeta omuntu afitinga mu kifaananyi ekyo era yakituulamu omusajja yakituulamu yes kati omuntu oyo lwakuba nti YouTube oba social media inzibu esiima masanyalaze gakwata bukwasi esiima busiimi olwaleero osobola otandika ntongerezaako bibi nedda si bibi lwakisoboka kwejanjira mbuuzo oli mubi so you are bad enough. Are you bad enough that you cannot pull it off? Lwaki olowoleza mu negative? Be positive. Choba gambi, and these are the realities of life by the way. Nti ku YouTube amayengo ga social media fenna abagakola ko tugamanyi. Gakusiima busiimi. Otegedde. Nsobola okujolwa lero nga abantu bali bawulira erinnya lya Idris Lukwago. Kitegeeza ngenda kikubirawo kubanga Ibula yali yitanga. I know. Nedda. Nsobola okujja ate ne bagamba oh this is the one numbers nezisiproutingirawo nezikuba mu bire okitegedde ne bansiima omulala asobola okujja nga ne kavyo akamu kapuulinga muganda we ne kavyo aka tagovuwo so twanoonya abantu abagwa mu kaliba Ibula mwe yali naye si bangu bakufuna oba ontegeera si bangu bakola ki bakufuna era kino nkyogera with utmost respect eri abantu bonna nti banna ebivaawo tebikola ki ava muno tewadda musajja muno ogera olwo simanyi naye nze kyemmanyi nti wava muno tewadda muno naye ndowooza kiri nti nedda ebintu bisiŋŋana ebintu bisiŋŋana abantu bano basiŋŋana ate waliwo bagambye wakula ennume nti tewakulemu waliwo ennume esobola okukula yokka waliwo ennume obirabyeko wano waliwo abantu abatuvuddeko mu society by the way ne sijja kumenya bantu ba abantu bakimanyi nti waliwo abantu mu fields ez'enjawulo ngoyo bambi bwe yavaawo oba mukama gwaba yayita nga yamuyita lwekyo okitegedde katulina omusajja akamwogereko ba yali mukwano gwange era mukwano gwaffe jjajja Ichuli weyava osobola okugamba nti awakula ennume tewakulemu olugero terufiitigira waawo oludibiriza simu sirukudidubya reality eyo yali nnume emu era kyova olaba nti yali ŋŋanga prophet buli prophecy gye yayogerako bwejja nebeerawo nga abantu bakaziza so omuntu oyo ba wisdom kaye bagwamba kwano bange bagezaako bandi baani okitegedde naye tekyasoboka so Isma naye yali unmatched era nakati vacuum yagikola ki egirekawo byenjogera bannaye with utmost respect ndabanga olinga ayisa mu bantu eggaali no sibayisaamu njogera mazima era business line yonna gyeraga buli wobeera n'omuntu nga waakabe owuliriza kugamba ebiddawo tebyenkanankana mazima lolugero lwenjawulo okujjayo naye obadde obuuza kiri erinaku nkikunyonyodde yakifunye yakifutwanoonya omuntu ayina ekifaananyi waba tafaananyi olinaye ngaobuzito abantu tebafaanagana tufaananya bloodline naye etafaanagana so mwanoonya omuntu ngaobuzito kiro bwe ba heavyweight bonna ba heavyweight yes ekyo nkitegedde bulungi naye process eyo mugikola mutya how do you audition now katufe olwokuba tuli mu business of line business line ya journalism nti kitwanguyira era kyatwanguyira okumanya nti gundi aliwo ate gundi oba kino nkibuuze buuza please omuntu oyo we mumuleeta yenna gwe muba muleese kiyinza okulabika a bit intrusive
naye ndooza kankibuuze omuntu oyo mumuleeta naye kuba ngambye muli 4 solid individuals. The 4 solid. Yeah, omuntu ono naye mumugattako n'afuuka as solid to feel part of the team oba ye. Actually ekyaffe tulina record addendums and accordances. Okay. We have written addendums. Now ffe buli atwegattako is family. Afuuka family. Is family kyenyinza okugamba. Kyenyinza okugamba nti is family. Buli ekiyingira buli ekikola ki because we want to empower. Nagaye we created content to empower. So kakati wembanga njagala ku empoweringa muntu ate lwaki mba mukweka ekitambula because eno business line yo obuzibu bwayo interface yayo okujja ko olinga tayagadde but dashboard ye displaying nga bw'obogirabye to why generation yeno okusinzira ku maanyi gaffe. It is pay-per-view, by the way. Okay. Cut some of those guests because I know how hard it is to get abagenyi. Abali serious. Abagenyi mubafuna mutya. N'ogamba nti kati nga temunnakola linnya. Soogera wano nga mumaze okukola erinnya kuba abo be babanoonya. Naye nga temunnakola linnya omugenyi omufuna otya nti oleese omusajja Haji Bakaluba. Omutuuzizzaawo Archbishop. Omutuuzizzaawo omuyise akukkiriza kuba tebagendagenda buli wamu tobalaba nti wuyo agenze kukyanga tuleeta omuntu wali obalabye wakawo era tewali wala we baali bazze era bayoutuba n'abalala bonna bali ku social media platforms mbadde njagala ako beebuuze lwaki ffe tetukyaza basajja abo waŋŋuli kati abagenyi abo mubafuna mutya kati abagenyi abo tulina process mwe twayitanga okufuna abagenyi ezimu zalinga written proposals oba olumu omuntu ajjanga ne tumugwako ne tumunnyonnyola mu ofiisi ye bulungi lwaki twagala content ono abantu bali ebweru balina ekifaananyi nti oba oli awo abantu bano kati ngaabane temutuukikako nga twagala tuggyewo endowooza ey'emu naye process mwe twayitanga twakolanga n'abantu of course tulina abantu abamu abatuyambangako nti however naffe twali nga tuli grounded ogambe nga tetunaba of course business yonna erina okubeera nga bw'oba oteekateeka business oteekateeka objectives ezi very clear ng'omuntu azitegeera mangu bw'oba omuconfrontize n'omunnyonnyola our objectives zaali so clear our mission and vision byali byeyogerera kyenyinza okugamba nti byali byeyogerera nga bwe tukutuuka ne tukunnyonnyola nti ffe ensobi gye wakolanga kutuwa budde nti otuwadde eddakiika 2 Idris Lukwago mbulira nga tonjezeegize bwoti YouTube eriko sente by judge of my looks ndabika ntya wali abantu abanyiira amanakunaku I don't think I should do naye nga okay tolabikanga muntu ali obubi of course kino nkibuulizza oyo eyandyagadde okuteeka ssente ze mu YouTube atulaba naye atulaba alina okwegendereza YouTube eriko ssente nga bwe nnakugambye nti olina bwe waddeyogerako abavugazi emwerozi ki Range Rovers Harrier kikulaga nti balina ssente ku YouTube siriko bakuzijje anti kyesimanyi kyenjagala okumanya from the horse's mouth kati already wenjogerawo nti oba okitegedde maybe ng'onoonya breakdowns yes ssente zo muzifuna mutya ng'omuntu yenna aggulawo bizinesi aggulawo kampani ebeera n'ebigendererwa n'ebiruubirirwa buli wobeera n'ebiruubirirwa ebituufu ebiruubirirwa ebyo nga biri very open and straight ssente ojja kuzifuna era ozifuna wali okozeko kampani mudde si bwe kiri kale kangambe business kuba kampani giyinza okuba kinene wali okozeko business yonna business eyo when you handle it with care ng'olina gy'oyagala okugiggusa n'ebyoyagala okufuna wabifuna tewabifuna byagaana byenafuna nabifuna oyogedde bulungi kati ebyo ebyakusobozesa okufuna kiri n'ebyakulemesa nawano weebiri ku YouTube osobola ogiggulawo ng'ozzekola ssente naye ssente zo zikola olina emitendera muokola ki
mwoyita nebyoyina okutuukiriza mu butuufu bw'okubituukiriza ne mu kubikola. Sente za YouTube bwezityo bwe zijja. Era tonnambuulira. Kati zijja bwe ziti. Beera ne content omulungi. Beera ne content nga osobola okwengeji. Content wo nga alizonatinga ne public. Kitemeteme mu Luganda ekyo. Kakati content olina omukola nga it is pro people content. Content yenna ali people centered. Osobola okumukola because YouTube is per view. Ojegedde esasula per view per view. Okay. Nti n'obulango bwennyini ojegedde nyina kinayogeddeko ku algorithms ziri bw'ozigoberera bwoti olina byogenda okuyiga. Nti rules zinene zikola zitya, sente nzifuna ntya, ku mutendera ki D lwensaba for monetization over for this. Then along with the way nga business line yo gitereezezza. Content creation alina okubeera nga mulungi ng'ate ali people centered. Otegedde. 2 alina okuba nga content ali very clear. Oba ontegedde. 3 alina okuba nga alina kyagatta ku society. 4 olina okuba nga content oyo gwokola ayina amateeka taggwa kata ayina emitendera n'amateeka mwayita okufuuka content oyo yagalwa abantu. Kati sente bazifunye bwe bati through monetization ke kasooka. YouTube kasita bakukkiriza to give you kye bayita AdSense account. If your channel kasita ogenda monetization oba kati mu earnings ne bakukkiriza to get to have your channel monetized, there is money. Naye ate tojja kujogana nti genda kukola obuwumbi bw'essente. Babukola batya obuwumbi? Nti kati sente zino tosobola kukola buwumbi bwa sente nga content wa bamulaba kuva wataddeyo ka video it is one of you. Ne nature y'obulango bw'ogenda okufuna bwina kubeera bwe butyo. Kyakubiri waliwo obulango bwe weetemeratemeramu, waliwo n'obuli automatic nga bo babukuwa it is automatic. Then waliwo naawe mu breaks n'ogenda nga weeteramu obulango. Kati YouTube then nange nti business line yange bw'eba etandise kati okukula, content wange akuze, abantu bamwagala, viewership yeeyongera buli kiseera erinnya eri bo bananyini YouTube balebe nakugambya abasatu Steven Chat Cheche bani Hare Chad bani otegedde ne Jawid Karim beri business line ya because YouTube is a company to them otegedde bo balaba era bo bayina advertisers wetewewunya nti buli wobikula n'okoona ku YouTube waliwo obulango obujja ne waba tewabusaba kati okusuulirako automatic bujja era gunogamba oba bampadde nenze akasente kaabwe nga ndaba katono kati gwokola otya akawukana ekikatoniya kiki kyenagambye nti viewership nti singa olwaleero kati olaba kati kankikumenyere kale kubanga oŋŋamba nti nkwata video tugeze kati ngende gye tukoze nedduka ku misinde egya yiriyiri ate nawo ngendera kugambawo lwaki abamu babasasula abamu tebabasasula nti kasobola okudduka obulango ne bampa bungi nti video omutwalo eri trending video tugeze mu ssaawa emu ngitaddeyo ng'ekubye emitwalo 3 egya views. Omuntu oyo awo asobola okubawo n'akasente dola 10 ku 10 n'ebibiri. Anti kyembadde ngenda okugamba Idrisi nze ononsonyiwa ndaba ng'okyayina ekkoona lyonkuba era nnina okukubamu ku kkoona business etalina secrets sente zoŋŋamba tezivuga benzi tezivuga benzi 1 million views ne bakuwa akasente ako bakulimba taata. A friend of ours Eddie Kenzo one time we paid him a visit. Actually nali ne Ibrahim Kasoyo then Kenzo atulaga email 3-5 nga zakajjawo zakabi nagamba inajinja ku YouTube nitwetunulira bwetu naye omanyi ya mmeka email 3-5 nga zakajja zali zazinemeka simanyi kale akati abajimanyi naye ng'omuyimbi akola content wa dakiika mmeka oluyimba dakiika 3 teziwera nakwera kakati ye yakola atyo obwo bonna ozezo ne sente zagula emwere eyo because for him he declared
najijja ku YouTube yiyo nakagirita nga mpya anti ayinza sijja okuba kwogera namba yayo ayinza okuba ezo nga si bali aba YouTube ze basasula no yali YouTube yali YouTube I am telling you yali YouTube nga ze yasasula yali nchiddamu yali YouTube bamusasula era sente aba yakikuba yesosi yazo ati bwotyo bwotanulidde banne emisolo URA egenda kyakusibatabulidde musolo and we must register by the way business unit registered this business kale nja kutwalayo kati mbadde nkyabuuza kuba oli ogenda olabanga agize agenda waba afunye ekyamanyi mbadde nkyakunyonyola bwe bafuna sente paview osobola ofuna sente through viewership osobola ofuna sente osobola ofuna kati waliwo ffe wetwatuuka nga osobola okubeera ne partnership kati olaba waliwo akagamba kolaba join biki oba okalaba ku gundi ezimu era bwokanyigako bakusaba details zo biki ezo zonna sente osobola olwozifunirayo bantu bawe wishers abakwagaliza ebirungi okugenda mu maaso n'okuleeta content because tuteekamu nnyo kati awo makono nzigiyo oyina obulango buno local adverts nti nsobola okujja because ffe era nakyo saagala kukyewandiramu naye because nina be nalabako emabegero nga bagamba ffe twabanze singa okukola bwendi tomanyi business line z'abantu bonna kuba nzijjukira mwe mwali mwagaana obulango bw'abasawo abaganda abasawo ab'ekinnansi era ab'ekinnansi bw'oba wali anti yenishiafu gye nkugamba ffe twalina nishi twali tulina betugoberera bye mukyali era nze era nakati bikyaliwo ffe nga tukubuuza nti kati bw'ogamba nti kimanyi agala kulanga ddagala lyo lya kinnansi habo nga ngamba oyina NDA certificate ate yegundi nga teyaginsaba nti genda okolero n'oyo ffe twalina tugambe it was a well stipulated business eyaffe kati ng'ogyeko bahabalist baliwo abalala bemutalanganga kati bahabalist akina badduwa allah bapasita bonna mwabaganda ng'olanga bya pasita twakukyazanga bukyaza okujja bw'oba oyagala kulanga naye tuwaba ono pasita alina amazzi agawonya abantu byaliwo oyo sigambye nti naye nga baba nabyo nalanga amazzi ge ng'amazzi gawonya ki obadduwa jaku by the way abo bonna mwabateeka ebbali abo bonna ffe gambe ffe bizinesi yaffe yali y'abantu abali professional abagoberera amateeka nga bwe galina okutambula nti any requirement yali yekwetaagisa okujja nti oyagala kino nga nkubuuza bbaluwa ng'oga kubuuza bbaluwa dani mugoya nga akubuuza bbaluwa Ibrahim Mukasa nga akubuuza ekigende nti ffe bizinesi yaffe teyalina shortcuts ng'era bw'olemagana n'olina olowooza nti atayagadde bwagaze kujja kukola nammwe nga bakukolera lifaaro ewa Idris Lukwago oba ewa omuntu yenna gwe babakoledde ng'akunyonnyola because ekyaffe kyali well stipulated kyali mu buwandiike twali tumanyi objectives zaffe twali tumanyi ne go areas zaffe nti ffe bizinesi yonna eyajjanga yakulanga gundi simanyi ono musamize simanyi ono wa herbalist baluwa nga toyina baluwa you serious that certificate from NDA yes National Drug Authority nga tugikusaba then ng'oba oli awo nga kati oliye badda nkolera nti keep with him kyakubiri ffe twali twakapinga twalina cap mu ssente mu bulamu mu ssente olwo sente zemutakolera tulina sente zitutakolera nze ow'emitwalo 5 nga temunkolera saafunako kalango ka mitwalo 5 oba tetwakafunako kabe ka miliyoni kati sebo sente ng'omulimu bino sibyogera nti mbyogera no sibyogera nti sikakwagala sente naye sireeta kakadde nno toleeta kakadde ntugenda kulangira simanyi naddala bali bembyogeddeko mu veini eri ey'abali abali mu kiti kiri naddala kiri ekya simanyi omusumba gundi alina amasanyalaze simanyi akola kino awonya kino ng'oyagala kuyisaawo totuleetera musigedde kate politics ono mwakola mutya okuba kansoke malirize wano nti fe obulango obwaffe twagabanga contracts by the way we went into several contracts yes zatumuvinga nnyo zitoke bw'oba ompaddeyo kongemu example oba kiri intrusive kati omuntu ye abadde agobera omugoberezi w'extradition oba naggambye nabakategorizing amanya abadde balanga nammwe ababadde balanga naffe
n'abadde atulaba ye abamanyi Okay. otegedde era ffe buli gwe twakola naye era bajja zikugirayo endagaano bazirina balina agreements zaffe ne contracts zaffe zetwakolanga nabo so because bwenvayo nenga nti ono yakola bwati mujja tandika okumbalirira ate kakati kiri bwe kiti tujja kunoonya tujja kwewula tujja kujja twewule kakati bwe tuvaayo so sente twazifunanga mu ngeri bwe zityo Okay. n'oba olimu waliwo stories zetwakolanga oba oliawo olinagamba katulinanga stories naddala ez'ettaka waliwo story y'ettaka yazajjanga olinajja njagala kino era ffe mu ttiimu yaffe buli muntu yayina kyakola totumanyi ku mateeka totumanyi bamanyi tuli basajja beefulukusa ate twalina a team of lawyers otegedde era nga ffe story bw'ogireeta nga yattaka we go ekyokuwako sayidi emu nti omusajja tekuffe taliiyo oyo tetwakikolako we went into nitty-gritties nga ogenda okujja nga tinganze kugamba tolaba nti gwolesa story neno story gwe mukyamu egenda kukuba ejja kukuba era mbadde nsaba bwe tukoze evaluations bw'oba wabadde wasasudde ku akawunti yaffe refund you kugamba tekijja kukola story eyo nedda ate waliwo nezitwakola nga stories nga si sente nga waliwo omuntu baagala kumujja ku ttaka naye ng'amuze is acting with impunity twakiyingirangamu ekyo ne tumuyamba saidi zonna wetufuna eri wetufuna ono ne tusooka tutereka content era tulina content by the way tunaba nakufuluma gyali mungi naye nga tumwetegereza oba twamwetegereza nga tulaba tekiyita tugetinga back kwoyo muwona mutya okubeera embroiled in politics usually oli buli walabe wali numbers wabeera politician aba alina okuyingirawo bagezaako bayita wanne wali oba ekyo sagala kuwaayiriza bantu kubanga ffe mugambe wewatwengaginganga bwe watuukira nk'omu ku ffe he would consult otegedde we had a quorum nti ffe quorum yaffe tuli batono naye twalina quorum 3 can decide abasatu kasita bagambanga nti mwami Lukwago story gy'oyagala tukole ku mwami oyo ffe twakitanga okitegedde kugambe twalina business yaffe yali well stipulated ng'erina kwetambulira okitegedde era ffe tewali ku ffe yavaayo natukozesa nti kino kiti kiri it was a team decision top brass nga ffe tusala tugamba nti tetwalina influence nobody would influence us nti tukole kino tukole kiri kati kino wakyogeddeko dda naye just for clarity ekitegeeza mwali mwakola decision nti for example tulina jina gye tutagenda kuyingiramu nti katugambe field weba ya politics tetujja no tuli ba journalists so it can be anything but doesn't have to be biased gwe kasita obeera ng'olesa biases zo would engage you and handle you mu ngeri entuufu gemazima because ogenda tulimba ki kakati tubaddewo bintu tubiraba current affairs tuzimanyi buli kimu tukimanyi kati kyengenda tugenda to make us skid from what you had said akati omulabi ali eyo yandyagadde okumanya kuba nammwe mukyakola allah abasaasidde mukozi bye mukoze naye industry nga bwogiraba mu Uganda eya YouTube very specific kanzingako YouTube TikTok kambiveeko biki kangambe YouTube kuba facing the challenges nze zentandise okulaba eziriwa competition Delete waliwo TikTok, YouTube. Really? TikTok yalwawo. Waliwo competition really? Yes, there is competition. YouTube eno ogiraba otya mu myaka 5 ejijja mu maaso 10? Mu myaka 5 ejijja mu maaso wayinza okuba nno nawala. Ndabawo bust egenda okujja. Anabatali steady, ready, and ngaina resolve. Agenda. Leka tukanga bwana Idris. Anabatali steady, anabatalina resolve. Anaba simaina wenza kyogera. There is a serious bust etya. Nti fenna abayingira manyi kati buli muntu alina essimu. Aina vlog ye era agenda kujja akole buli alina essimu. Naye oze kola ki? Lwaki mbadde gamba nti nze sirabawo competition because niche
omuntu yenna buli okola business beera ne niche nti amaanyi gange nze gali wano oba kino kyenjagala okukola lwaki nze kukola kino to do this and this to do this and this naye buli woonojja nga business line yo oyagala kukola nga gundi oyagala kukola nga ki gundi akubuukira baaba bwe yabuukidde tosobola sustaining a business because tomanyi kiti kinagaye nti gwe bw'ogamba nti nze ngudde mbadde ndaga wagga olowooza watyange yebadde endi yange nze njagala business yange ekoma anti awo oba ntegerekeka kakati omuntu yenna wajja okwagala ngaoyagala kukola nga nze singa nze ngamba nti nze newadde emyaka 2 mu youtubing otegedde ng'oba nkuyetinga sense nti newadde nze emyaka 2 escope yange wenjagala okukoma mu myaka 2 naye gweoyagala kukola nga nze kitegeeza business yo is sustained kubanga nze nkyali mu business nkola bwe naavaamu do you have life after me because ozze kyova mbadde gamba nti sisuubira nti waliwo competition just nti abantu baffe abamu abanafu be balowooza nti waliwo competition be bateekesaawo abantu ekifaananyi kijje nti there is competition ne competition ku youtube teriiko buli muntu ajja na content line ya content gwe gyokutte bwewandize yes to pick a leaf from others si kibi naye either bw'oba oyagala to pick a leaf from me kikole n'okusinga ekyange oba differently naye ng'olina kwotambulira olina inclination kwotambuliza ekintu oba ontegedde naye bw'ojja for competition ogenda kuwa agambe nti business zirina lifeline nti nze mmanye ow'okuyingirira mmanye bwe ngitambuza mmanye ngikomya di business shutting down mmanye ngenda kushatinga di down nze nga nze otegedde then waliwo oli agamba nti nze njagala ngitambuze forever tosobola kukola kintu forever nekibaawo kakati okujjako ebimu naye bwojja kati ku youtube specifically kyendi mu kwogera nti singa leero omuntu amala n'avaawo kobadde okopa kolina abantu bobadde olaba nanyi n'abamu ku mikwano gyange nti waliwo abantu ab'amaanyi bebadde nga bafunirako amasannyalaze tisinga omuntu oyo agenda n'afa and they dead tobamanyi ng'oli abadde mu kifaananyi is a copycat of somebody when this man dies you are dead oba content wo kubanga yetoolera ku individual okategedde nga gwe content wo wa hate speech kujjaye singa leero naavaawo n'enfa ogenda kuddamu kukola muki that's your mbadde ntereza kiri nti competition it is unnecessary to say nti waliwo competition teriiwo etya naye abagireesewo be bali abali lezi benjogeddeko be mbadde nkugamba tulina n'abatali lezi naye nga numbers zaabwe the coming of tiktok yazisobola that is a statistical fact of course nga the coming of tiktok numbers zaabo abatali lezi zakka ekyo kyo it's a statistical fact because when you have a monopolistic platform nga youtube bwe yali toyinza kugamba nti kigenda kusigala kyekimu when you have telegram when you have TikTok, when you have all these other things. Boba ogamba competition ng'ogireetera mu these applications. Yes, kyentegeeza. Naye mbadde ngamba nti sigamba amongst YouTubers. Mbadde ogamba nti amongst YouTubers nti ate era nakyo kinkoze bulungi okyogerako. Wamma bw'onojja nga content wo wa ego, content wo wakwagala kusaanyaawo nze, content wo wakunvuganya. Nedda tomanyi ddirwe nayingira business tomanyi mission yange kyali ki ebigendererwa byange ki ne vision yange ki vision yange nzo kubekoma ku myaka 2 nga nze wenna settinga business yange wenkoma oba okategedde kakati bwe naavaawo ogenda kukola ki mubulabyeko ku bayimbi abamu nga bw'abaze nga ayagala kuridingira ku femu ya mulala singa omuntu oyo amala n'afa oba singa omuntu oyo amala n'aba nga takyayimba n'agenda mu mivumba gye n'atunda oba ogenda kusigazaki kati ng'oggyeko ekyokubeera nti n'omuntu teyandikoze content nga ayagala kulwanisa ba youtube banne mistake kyendala gy'oyinza okugamba nti eno omuntu yandibadde agyewala oba naawe
kiba kirungi nnyo kuba amakulu ga programu eno awo wenyini nkutegeera ene malayo nti amakulu ga programu eno amakulu gabadde nti oba gali nti twandyagadde nnyo okulaba kati nganze bwe naaba ntuuziddwa omuntu antuuze yenna so omulaga ku bizinesi ze nakola ne zingwako. It is healthy. Of course. Kutunda business. Why my business failed. Twandyagadde nnyo okulaba ku nsobi ze twakola. Kuba abantu baagala nnyo okunyumya success story. No. By the way, kifuuse too usual and casual. Muntu agala nnyo okunyumya success story n'alaga obwa genius bwe n'alaga obwo naye nze ate nze oli bw'abanga nkyazize era munkyazanga mmwe. Ngenda kukyaza. Nze njja balaga business ze nakola n'enzikuba ebigo. Okay. Era nendaga ensobi ze nakola bwe ntandika okwogera ensobi ezo ojja kulabanga n'ezimu naawe ali eyo obadde ozikola. So kati wagenda kubeerawo an outburst. Kyenjagala okola ekyo. Outburst esooka emu njogeddeko okuvuganya gw'otamanyi gye yali alaga. Outburst 1. Outburst 2 eri ba content creator ffenna. Whoever is not a researched fellow ogenze. Your scope of information, you are not informed. Infodemic wonga mutono ali minute like akawuka kamunyera toyina business. 2 fenna abakoze emikutu nga gitambulira ku personalities. We are here to have an outburst. Etya gwowange omukutu gwo gwonna gonna omukutu gwo gweridi ogenze nkubuulira nti singa onoovaawo ofuna ekizibu njagala kutereezaamu katono awo nti nga mulina ttiimu njagala kulaba oba kyobadde otegeeza naye ng'erina face kwetambulira nti face eyo badde nakuwa example naye saagala no you can give kugwe kale nja kugamba nti face eyo nti gundi akoze so and so live model live so and so naye nti omukutu ogwo ba tiimu eyo erina face emu nti face eyo bwevaawo okwadjustinga an outburst kyabise tetujja nakulaba mutandika okuyigira ku nsobi ezo ezikolebwa companies ezimu. When a crisis hits you people, how do you manage it? Kyakubiri, train up somebody. Extend yakati wetubeera mu lire nga tudduka emisinde gya lire. How is lire? Alina okuwayo akati. How is lire managed? Oba how is lire run? Team buli omu akola role ye olina okuwayo akati. Team playing. Odduka kujuduza kakwasa mudde kati ne YouTube bweyina okuba bw'obanga yegwe face wekka ng'olina abalala b'ozibira eno an outburst. Just a matter of time era gwe bw'onookola muyigire ku nsobi ez'aba pioneers bonna ababaddewo. Lwakuba otya okuwa examples sijja kuziwa baba wano kirasi gye tuli mu ssaawa zino ono content ali classified ayina abantu baayo otegedde ono content is classified content oba ontegeera nti ayina a specific group kabagezimu waliwo abantu kaliba y'abantu besaagala kwogerako era bo bajja kujja oli ajja kujja avuma ajja kuvuma alaba sense ajja kulaba sense otegedde kisinzira what lens zotaddeko mugwe mwondabidde nze nkugamba outburst egenda kubeera ku ba YouTubers mu maaso awo mu myaka ebiri okuva kati wajja kugiwulira eyinza obutaba nnyangu singa content ono nga guno omuzindaalo guno ogulaba ssebo nnyabo ogwogererako wekka. You are bound to lose it all.